Ebyuma bya kasooli bino eby'omulembe biweereddwa abalimi mu ggombolola y'Ekitumbi, Kiyuuni ne Kitenga. Ate eggombolola y'e Madudu, Butoloogo ne Kitenga zo ziweereddwa ebyuma mu kufuuyira ebirime naddala mu biseera ebyakyeya. Twaguzeeyo obuuma obw'okukongolanga nga basitula ekyuma kino ne kigenda mu nnimiro wakati awo ne bakongolerayo kasooli ekongolero ne gisigala nga gikola ng'ekigimusa ne bajjayo mpeke ne batwala mu sitoowa. Wano kyekimu kye tulowoozeza nti kijja kukendeezaako obulumi bw'omulimi n'okulwawo nga anoonyereza abakukongola kasooli kino kikongolera ddala. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Kibuuka Francis Amooti ku mukolo guno kwakwasirizza ebibiina by'abalimi 11 era n'abasaba okukuuma ebyuma bino. Ssentebe ono era agambye nti Mubende y'emu ku disitulikiti wano mu Uganda ezivaamu kasooli omungi, wabula kikwewuunyisa okulaba ng'abalimi bakyali baavu. Kwe kusaba abalimi bano okwongera omutindo ku bye batunda basobole okufuna ssente. Serugo Moses akulembeddemu abalimi bano ategeezezza nti balina essuubi ddene mu byuma bino era nti bigenda kubayamba okwejja mu bwavu n'okwongera ku mutindo gw'ebikolebwa. Tulina essanyu lingi nnyo ate lwa gavumenti eno okutuwa ekyuma nga kino ekyamazima ffe tubadde tetukirabangako, naye tulina essanyu lingi nnyo okulabika nti tukifunye naffe tugenda kwekulaakulanya. Bano basiimye nnyo gavumenti era wano ne basaba n'amasannyalaze okutuuka mu kitundu kino okusingira ddala mu misoso gy'ebyalo nabo basobole okwekubira kasooli waabwe mu byalo. Era ndi musanyufu nnyo olw'okutuwa ekyuma kino ekijja okuba nga kitukolera bulungi nnyo mu kirime kyaffe ekya kasooli. Neebaza gavumenti ya Uganda, neebaza ekitongole kya Luweero lw'Enzooli kitufunidde ekyuma kino ne gavumenti ya Mubende okutwaliriza awamu. Ebyobulimi tubadde nga ddala tulima kasooli naye ng'ebyuma bino tupangisa bipangise nga batujjako ssente nnyingi. Naye oluvannyuma lwa gavumenti okuba nga etwadde ekyuma kino tusuubira omuntu wa bulijjo omulimi agenda kuba nga mu nkumba afunamu. Nze ndaba nga obulimi kyekintu ekikulu mu ggwanga lyaffe lino, n'olwekyo tusaba nti gavumenti egende mu maaso n'okukulaakulanya eggwanga lyaffe mu nkola bw'eti.